ogusatu akuseki kizita nga tusaba tewewunyanga faza nga akuyitako omutine kumuva mu nsawo negugwa wansi nga tusaba Katonda omulungi yebaza wulira tuba mu church faza n'awulira enjiri kwolwo n'agamba bannange tubenga n'ekisa mu mitima gyaffe okutta kibi nnyo yagaliza munno obulamu nga bw'obwagala bumwagalize yayogera ebigambo n'empulira nga binkutteko nava mu church nga nzire waka nga nina okwagala okususse enkeera waalo twalina okulya enkoko twagala we yali akoleddwako kati nga balina okusala enkoko laba taata bwentuuka ewaka mubuuza taata wamma okutta kibi nti ye ebintu byonna mukama abyagala yabiwa obulamu era nga birungi buba buwungeera buti taata ajjayo enkoko agisala ajjayo enkoko agisala nemusanga nemutunuulira nti nemugamba taata agenda sala enkoko nagamba eno enkoko yo bagitta era ne bagirya nemugamba kwika enyiri wansomeseza nga tuvune ne mukerezia nonyinyonyola noŋŋamba okutta kiki kati ate gwagenda okutta enkoko nti ye enkoko yo balyane nemugamba bagambye buli ekiina obulamu kyateekebwawo nga si kyakufa kati nze mba neeteesa enkoko gireke togikola ki dadi nankwata nanziza mu nnyumba bwanziza mu nnyumba enkoko yagimanyizaako ddabi n'ebyoya byewa nagenda gisa neyeetooloola agenda okubbulukukayo bwati nga nze enkoko nagijjeewo dda ng'enkoko nagitutte erina mbuliri ngiwonya kufa njagala otegeera ensi kikyeri wabula bwe banteteekanye ennyo amaziga ne gajjanga mangi basala enkoko enkoko emala okusalibwa ejja bulungi batandika otugabira ebifiizi bampa kiwabwatyo mubuuza ddala eno yenkoko gye wasaze nti yeeyo ddya namubuuza dadi enkoko eno yabadde n'abaana nagamba Eric dya enkoko nemugamba mwana wamma enkoko eno yabadde n'abaana nti ye nemugamba kati abaana baayo baliwa nze ndi mu kalakita eyaki nagamba Eric bwe baba balya enkoko tebanoonya baana beeyina balya eyo eriwo ennamu eyo efudde esaliddwa kye balya kati ebyabaana beeyina oba beyazaala bireke yensonga lwaki naawe omwoyo bwe guba gukutta tegwetaaga mmanya bameka boolabirira kubanga ensi ekyo kyeri katono obulungi bazwe mbadde nkuwa ekintu ekyokubiri ekireeta amaziga omuntu amala okufa buli muntu akaaba okumusasula ate era omuntu asobola okukaaba nga si musaala gwo ensi gwekuwa wabula abantu b'okaabiza amaziga nga bangi bameka nga agendako ku maziga nolaba abakaaba nga bangi nnyo ng'omanya oyo byeyakola bingi nnyo byeyakaabya bangi yenamba eyabo abakaaba bano buli akaaba amuyambako musasulira waliwo beyaluma waliwo beyabba era wano Uganda eno omanyi nti waliwo omuntu omu n'amala afa bw'ati n'amala afa bw'ati naawe ojja kukaaba ojja kulabirawo nga amasiga gakuva bajja muyisa kuti bagamba naye omusajja akutusse naye bannaye omusajja akoledde eggwanga okaabe omusajja yaleeta kino okaabe neze siriwakaaba kubanga akuliridde waliyo n'abajja ogamba abadde akyasobola abadde akyalina amaanyi wa sasulako bakuyambeko kusasulirako kubanga gyodde emiggo mingi
Katonda omulungi bazwe. Kati weewale nnyo okukaabya abantu amagi. Abagambye nti amasiga ago ge mukaabya abantu gafuuka ate oluvannyuma ekipali. Oyinza okuula omusajja asooka n'akaaba n'okuula owokubiri n'akaaba. Awo kiba kitono, kiba kikyali kiki. Kati buli muntu njagala obe okkakale oddeyo okwata akatabo ko otandika onootinga mbojjukira abatonotono bameka be wabba. Nkikudiremu ni serious. Funayo ka notebook liwala gwe owandiikemu abavubuka be waliireesa be wakuula kikuyamba okusomoka amaziga ag'amangu. Kubanga ojja kubeerenya ng'obategeera Mukama nenenya Kimu oyo namulireesize nenenya olw'amaziga ge nateeka ku mutima gwe n'ebiwundo nsaasira Mukama ompede naye otaakikole naawe gyodda weeteeketeke bagenda kukaabya. Bw'onooyagala tebajja kukwata. Bw'onooyagala ng'omufiirako nnyo ono gwe nnina ojja sibagaano nga tukusabira sala za mutereeza. Nze nkubuulira kiki ekireeta ekyo? Kubanga twakisiga babigamba nti kyosiga era ky'olikungula. Olumanyo wasiganga ki? Kati onnamba ewera mbadde mbulira Mukama n'agamba bayamba obawe ekyangu.